Mathias Mpuga Nsamba asookedde kuddukira wa mukwano gwe ono ne yamusula mu katego ak'okubanga yamuwa $5,000,000 omukulu Speaker Parliament omukyala Anita Amongi era ng'ono ne bayogera ku nsonga ezimu oba endala. Naye munange Mathias Mpuga Nsamba akomekkereza munange yeyeefungudde yeyeeyabizza katugiyite kweyabya. Ekitiibwa kyonna abantu kye babadde balinanga bakiwa Oweekitiibwa Mathias Mpuga Nsamba twongera obajjukiza nti ate bwe twogera essaawa zino olwaleero nno kimaze okuba nga kimunaabikako ne bw'akola ki ne bw'akola ki ne bwe yeekomyawo ne bw'agamba nti ki munnange takyalina gy'addukira. Era ng'ono nyongera obajjukiza n'obategeeza nti ye ebibye byasiba bikutuka bukutusi. Ono His Excellency Delegate President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yabajjira agenda balabisa. Mugenda kutegeera Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yaani na biki byayagala era atukubiriza kukola ki. Yes, Mathias Mpuga Nsamba otubeereddewo k'obaddeko kakumala. Akati ke kaseera His Excellency Delegate President of Uganda akweganye tuuka bulungi gy'olaga ffe tetukyalina kyakukolera bw'otyo bwe wasalawo okutulyamu nkwe bw'otyo bwe wasalawo okukola by'oyagala bw'otyo bwe wasalawo okubanga bw'otyo bwasalawo okukola kye wali oyagala. Baganda bange mikwano gyange nyongera obajjukiza n'obategeeza nti byo embeera bw'eti bw'eri. Mathias Mpuga Nsamba Mathias Mpuga Nsamba ye akakawedde ne bwatutuuza naani tetukyalina chansi ye wabula kyalina okukola kwe kuleekulira ng'obudde bukyali. Maama zinsanze Mpuga waabwe agenda Mpuga weeraba Mpuga weeraba Mpuga. Yes, baganda bange mikwano gyange embeera bw'etyo bw'eri. Mathias Mpuga Nsamba y'ebibye si birungi buli kaseera byongera mubeerera bubi era buli bw'enguzi bwagenze akola kakati nno bwe bumutudde mu ntata eno yonna naye nga talina gwajja kwekwasa kubanga buli kimu tubadde kimugamba era nga tuli balambulukufu ffe tubadde balambulukufu ebbanga lyonna naye nga munnange bano balowooza nti nno tuli mu byaffe kakati katubalageko nti tuyina se era tusobola okubawumuza. Omusezi yeeyambudde wolololo omusezi wolololo. Ani nakubiriza enkiiko zibadde nga zituula nga chairman akubiriza enkiiko nga twebuuza ani musezi ku kyala ani ali abafu. Chairman nakubiriza enkiiko nga twebuuza ani ali abafu. Abantu bonna buli omu yeebuuza ono ye muli w'abafu paka omwana bwe yakwata omulambo n'agugunda mu ddiiro wakati mu lukiiko. Chairman bulijjo akubiriza enkiiko ekitambo ne kimutemba ne yeetikka omulambo n'atambula nagwo. Bw'atyo chairman bw'afaananye bulijjo akubiriza enkiiko naye nga oyo mukulembeze waffe gwe tukkiririzaamu atagenda kutiiririra muntu yenna atagenda kuttira muntu ku liiso singa omuntu aba akoze eki alidde mu bannayuganda olukwe yensonga lwaki tumukkiririzaamu. So mu lugendo lw'enkyukakyuka luno lwe tulimu bangi bagenda kuwaguka enkyukakyuka abamu bagenda giryamu ebitumbuwa nga bannaffe abo abalala bagenda tuuka wakati batendewalirwe olw'obutali bugumiikiriza. Era tekitegeeza nti olwaleero gw'oli naye mu nkyukakyuka agenda kugguka. Mulimu abagenda okufa, mulimu abagenda okulyamu ebitumbuwa, mulimu abagenda okukoowa bwe bityo buli omu kategole naye era mulimu n'abagenda okusigala nga basonga nga batambula nga bagamba bwe katali girya tujja kutuuka era abo balituuka. So tukwebaza omukulembeze waffe olw'okubeera nti toli muntu atiiririra amazima singa gaba gazze oba muntu wa ku lusegere oba afaanana atya ojja kujjayo mulage ensi kye tubadde tubula mu ggwanga lyaffe kati teebereza nga alikutteko. Bano basimanyi bandya ssente z'amalwaliro ndya ssente za kino simanyi ono yakoze bwati yalidde enguzi yakoze ati tuyinza kuba mu Uganda efaanana etya.
Mbagamba baganda bange olwaleero mwenna bannankyukakyuka tetwetaaga bakulembeze oba tetwetaaga ba MP basinga kwogera biteeso oba basoma nnyo. Twetaaga ba MP abaagala eggwanga lyabwe, twetaaga ababaka abaagala eggwanga lyabwe. Kubanga bwe tunaatunuulira abaasoma ennyo aboogera ebigambo ebiwoomu, laba bye batukoze. Twetaaga ababaka abaagala eggwanga lyabwe. Akaseera akayise mabega baganda baffe be baasiba ababaka abandibadde nti baagala eggwanga lyabwe bandibadde ku babaka be tulina 58 bonna bandisituse ne bajja ku kooti ku lw'abaganda baffe abaasibwa. Kuba abaganda baffe abaasibwa tebaasibwa nti balina omusango ennyo gwe bazza omunene nti oba batta omuntu oba baakola kyaa. Baasibwa lwakwagala ggwanga lyabwe nakwagala nkyukakyuka mu ggwanga lyabwe. Omubaka yenna atalina kyakwekwasa lwaki ababaka 58 bonna tebakwata olunaku olwo ne beeyiwa ku kooti. Twetaaga ababaka abaagala eggwanga lyabwe. Bano banteesa muteesezza biki? Temuyinayo bye muteesezaayo. Tetwagala babaka bazimba nguudo kuba akaseera ke tulimu kaakujjako nakyemalira mu Museveni. Kitegeeza twagala babaka baagala ggwanga lyabwe. Si bateesa nnyo. Abateesa ennyo bwe bati bwe bafaanaganye. So omukulembeze waffe ffe tukwebaza nti abantu nga bano era ffe tubakulekera kuba tukimanyi gwe imaamu. Abamu tubamanyi nti tebakwagala. Naye tumanyi nti mu butakwagalwabwa bakyogera batya mukubeera nti tebakwagala naawe tumanyi nti osobola obbakozesa n'obajjamu ekyo ky'oba obaagalamu. Yensonga lwaki abamu tusobola ne tusirisa emitwe ne tugamba tetujja balumbagana. Oyinza okuba okyabannyululamu emigaso oba oli awo bwe baba bazze ne beefuula mbu balina bye baagala okujjamu gwe tugaa tetujja kubalumbagana kuba bayinza omuleetera omulala ate gwatakola ki gwatamanyi katumulinde paka lwanamukoowa amwetikkule. So ffe tukwebaza olw'ekyo nti tolina bwojja kutirira nakutira kuliiso naye nnyongera okugamba abaana mwenna abaagala eggwanga lyabwe mutandike okuliyetingawo competition ku babaka bano mubamanyi abasinga abatayagala ggwanga lyabwe nga bo ekintu baagala kulyamu kirye. Mutandike okubisa ebipande. Mutandike obbateekako embeera mu kakase nti obwe kubanga okulonda tukutuusemu 2026 kulonda ababaka nammwe mujje mubavuganye kuba abasinga eggwanga lyabwe tebaliriiko bo baagala kuteeka kantu mu nsawo batambule bakole ki batambule bagende bibaana mubikubise ffe mubitusindikire tujja kubiteekayo tubajjubise nti ono yajja mu constituency bweti ono yajja mu constituency bweti ffe ekyo tujja kukikola. Tukooye bano ababaka abasiba amasuuti ne boogera ebigambo ebiwoomu naye nga mu butuufu beeru naye nga si beerufu. For God and my country. Akubiriza enkiiko nga twebuuza ani musezi ku kyala ani ali abafu. Chairman n'akubiriza enkiiko nga twebuuza ani ali abafu. Nga abantu bonna buli omu yeebuuza ono ye muli w'abafu ono ye muli w'abafu ono ye muli w'abafu. Paka omwana bwe yakwata omulambo n'agugunda mu ddiiro wakati mu lukiiko. Chairman bulijjo akubiriza enkiiko ekitambo ne kimutemba ne yeetikka omulambo n'atambula nagwo. Bwatyo chairman bwafaananye bulijjo akubiriza enkiiko naye nga oyo mukulembeze waffe gwe tukkiririzaamu atagenda kutiiririra muntu yenna atagenda kuttira muntu ku liiso singa omuntu aba akoze eki alidde mu bannayuganda olukwe yensonga lwaki tumukkiririzaamu. So mu lugendo lw'enkyukakyuka luno lwe tulimu bangi bagenda kuwaguka enkyukakyuka abamu bagenda giryamu ebitumbuwa nga bannaffe abo abalala bagenda tuuka wakati batendewalirwe olw'obutali bugumiikiriza. Era tekitegeeza nti olwaleero gw'oli naye mu nkyukakyuka agenda kugguka. Mulimu abagenda okufa, mulimu abagenda okulyamu ebitumbuwa, mulimu abagenda okukoowa bwe bityo buli omu kategole naye era mulimu n'abagenda okusigala nga basonga nga batambula nga bagamba bwe katali girya tujja kutuuka era abo balituuka. So tukwebaza omukulembeze waffe olw'okubeera nti toli muntu atiiririra amazima singa gabagazze oba muntu wa ku lusegere oba afaanana atya ojja kujjayo mulaga ensi kye tubadde tubula mu ggwanga lyaffe kati teebereza nga alikutteko. Bano basimanyi bandya ssente z'amalwaliro ndya ssente za kino simanyi ono yakoze bw'ati yalidde enguzi yakoze ati tuyinza kuba mu Uganda efaanana etya? Mbagamba baganda bange olwaleero mwenna bannankyukakyuka tetwetaaga bakulembeze oba tetwetaaga ba MP basinga kwogera biteeso oba basoma nnyo.
twetaaga ba MOP abagala eggwanga lyabwe, twetaaga ababaka abagala eggwanga lyabwe. Kubanga bwe tunatunuulira abaasoma ennyo aboogera ebigambo ebiwoomu, laba bye batukoze. Twetaaga ababaka abagala eggwanga lyabwe. Akaseera akayise mabega baganda baffe be baasiba, ababaka abandibadde nti baagala eggwanga lyabwe bandibadde ku babaka be tulina 58 bonna bandisituse ne bajja ku kooti ku lw'abaganda baffe abaasibwa. Kuba abaganda baffe abaasibwa tebaasibwa nti balina omusango ennyo gwe bazza omunene nti oba batta omuntu oba baakola kyaa. Baasibwa lwa kwagala ggwanga lyabwe na kwagala nkyukakyuka mu ggwanga lyabwe. Omubaka yenna atalina kyakwekwasa lwaki ababaka 58 bonna tebakwata olunaku lwo ne beeyiwa ku kooti. Twetaaga ababaka abagala eggwanga lyabwe. Bano banteesa, muteesezza biki? Temulinayo bye muteesezaayo. Tetwagala babaka bazimba nguudo kuba akaseera ke tulimu kaakujjako nakyemalira mu Mwami Museveni. Kitegeeza twagala babaka baagala ggwanga lyabwe. Si bateesa nnyo. Abateesa ennyo bwe bati bwe bafaanaganye. So omukulembeze waffe ffe tukwebaza nti abantu nga bano era ffe tubakulekera kuba tukimanyi gwe imaamu. Abamu tubamanyi nti tebakwagala. Naye tumanyi nti mu butakwagalwabwa bakyogera batya mu kubeera nti tebakwagala naawe tumanyi nti osobola obbakozesa n'obajjamu ekyo ky'oba obaagalamu. Yensonga lwaki abamu tusobola ntusirisa emitwe ne tugamba tetujja balumbagana. Oyinza okuba okyabannyululamu emigaso oba oli awo bwe baba bazze ne beefuula mbu balina bye baagala okujjamu gwe tugaa tetujja kubalumbagana kuba bayinza omuleetera omulala ate gwatakola ki gwatamanyi katumulinde paka lwanamukoowa amwetikkule. So ffe tukwebaza olw'ekyo nti tolina bwojja kutirira nakutira ku liiso naye nnyongera okugamba abaana mwenna abaagala eggwanga lyabwe mutandike okuliyetingawo competition ku babaka bano mubamanyi abasinga abatayagala ggwanga lyabwe nga bo ekintu baagala kulyamu kirye. Mutandike okubisa ebipande. Mutandike obbateekako embeera mu kakase nti obwe kubanga okulonda tukutuusemu 2026 kulonda ababaka. Nammwe mujje mubavuganye kuba abasinga eggwanga lyabwe tebaliriiko bo baagala kuteeka kantu mu nsawo batambule bakole ki batambule bagende. Bibaana mubikubise ffe mubitusindikire tujja kubiteekayo tubajubise nti ono yajja mu constituency bweti ono yajja mu constituency bweti. Ffe ekyo tujja kukikola tukooye bano ababaka abasiba amasuuti ne boogera ebigambo ebiwoomu naye nga mbutuufu beeru naye nga si beerufu. For God and my country. Bwanika yeefungulidde ekibiina kye bw'ayambalidde abakiddukanya nti bakomye okukozesa kkaadi y'ekibiina okutiisatiisa babawabula era alayira nti bwe kabatanda ne bagimumma mu kalulu ka 2026 ajja kwesimbawo ng'abalonzi be bwe banaasalawo kubanga ye aweereza bamulonda. Ekibiina bwe kinaaba kimpadde kkaadi nja kukyeyanza bwe banaalowooza nti sigwanidde kuweebwa kkaadi bali abannonda nabo bajja kusobola okwesalirawo kati nze sigenda kukolera mu kutya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abampuliza n'adaba mwenna mbalamusizaako nnyo. Abooluganda, singa osanga omuntu mu kkubo ng'adduka emisinde ng'agenda akuba enduulu nga bw'asaba obuyambi bannange munnyambe bannange muntaase bannange munnyambe bannange muntaase, ogenda oyimirira obulungi okwetegereza gy'ava ne gy'alaga nga tewali amugoba era nga tewali gwagoba nti gwali mukubira enduulu. Omuntu oyo bw'omuyita omulalu obeera osizza musango. Kubanga bwe ntunula bwe nti mu mukulu Abedi Bwanika ndabira ddala omuntu ali mu kudduka emisinde nga tewali amugoba. Singa mbuuza mu abategeera okunsinga, Abedi enjogera yayogera nga ali mu lutalo n'omuntu oba n'abantu. Ne bwe mbuuza Abedi ali mu lutalo naani? Ali mu competition naani? Ali mu kulwana naani? Amazima mwenna musobola okulwa ansa gye mumpa nti Abedi ali mu kulwana n'ono oba ali mu kulwana n'oli. Ekyo si kye bayita okudduka nga twali akugoba. Njagala mbajjukize baganda bange twategeeza abakulu abo nti eno mu NUP gye bajja baleese emizannyo gyabwe egy'ebyobufuzi bagenda otuukayo nga ffe abaliyo ebyaffe bya ddala. Ffe tetuli bannabyabufuzi, ekyo nkiddamu buli lunaku. Ffe tetuli bannabyabufuzi, tuli ba revolutionalist.
fe kigendera kyaffe ekyatufuula aba people power nga tulaba bwe tusobola okugattira amaanyi gaffe okutaasa ensi yaffe. Kati bo ne bajja ne batwegattako bataapingeko bazannye emizannyo gyabwe egy'obufuzi. Bagenze okulaba nga mu butuufu gye bajja wakyamu tebasobola kuzannyirayo emizannyo gyabwe bulungi. Kati banoonya way out ebafulumya mu NUP olw'okuba teriiyo katemba wa byabufuzi bo gwe baamanyira okuzannya. Naye baagala bafulume nga bali active, kubanga balaba bwe bafuluma obubi kiyinza obbakuba ekigo. Kati banoonya ngeri ki gye basobola okufuluma mu NUP nga basigadde bali active yonna gye banaalaga. Nga omusango gugenda kubeera ku NUP tegugenda kubeera ku bo. Kyovola nti bataddewo competition nga tewali ngo bakompitinga naye. Kubanga bawegamba abakulembeze ba NUP, abakulembeze ba NUP. Abakulembeze ba NUP be baani? Kubanga naawe oli mukulembeze mu NUP. Kati bulogamba nti abakulembeze ba NUP, abakulembeze ba NUP obanga gwe agamba nti gwe toli wa NUP. Ate nga ffe gye tukulaba ne kadi na NUP era oli mukulembeze mu NUP. Abakulembeze ba NUP bobuleminga be baani abo abavunanyizibwa ku NUP atali gwe nga naawe oli mukulembeze. Oba okitegeera abooluganda ffe tubalaba tubataddeko amaaso aga abiri. Teri yagenda bawa muguwa, teri yagenda batuga. Mugenda kwekwatira mwekka omugwa mugwe yambaze mu bulago mwe tugenga tubalaba bwe tutinga teri n'omu abakutteko. Mugenda kwetuga mwekka bwanika, mugenda kwetuga mwekka. Teri yagenda batuga kuvunanyizibwa kufa kwammwe nti mu mwatuze bwanika ne mumuta mu byobufuzi. Bane sigamba kufa kuno okwokutemula ngamba omuntu okufa mu byobufuzi kyentegeeza temunkwata obubi. Teri agenda kutta kalya ya byabufuzi mwe mugenda okujettira mwe mwennyini olw'okulema okumanya ensi bwetambula ne mulooza nti ensi ekyatambulanga bwe mwagitambuzanga nti ebyobufuzi bikyatambulanga bwe mwabitambuzanga. Waliyo ebibiina ng'ebyobufuzi bitambulanga bwe byatambulanga naye si NUP. Ebya NUP biralamuko biralamu. NUP yo yankyukakyuka si ya byabufuzi. Kati teri yagenda kera ncha kumacha akugambe nti wani katambulo tuvire mu NUP gwogenda okufuluma nga tejja kutteko otambula ogende tukugambe nti rest in peace mu bya politics genda omule mirembe ge mazima. Tweyanziza nnyo, tweyanziza mwebale bugambo bulungi bwe mutuwadde. Speaker Anita Amongi wamaze okusuula munno mu buzibu kati oli eyo osanyuse. Olabanga ebyono biwedde. Bwe batyo bamaze ne bajja ne bakozesa ensobi n'olowooza nti nno bakwagala nnyo era ne balowooza nti nno oli waabwe okolagana nabo kumbe bo baba banoonya we bakusuulira. Naye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine abagambye nti abalaba obw'obusente bwogaba okugula tikibweffeebya. Teyasooka kuwulira kayimba ka Kyagulanyi Ssentamu ke yatuyimbira. Banange Mukama Katonda ebyennaku bisekerwa naye ate baba Honorable Mathias Mpuga nsamba banange wakiguddeko musajja wattu oswadde n'oswalukuka naye embeera bwekyo bweri ebigambo byebyo tetulina kyakukolera. Mukama bwatyo bwe yasazeewo nawe bwati wasazeewo okutunda endowooza yo. Tweyanziza nnyo tweyanzige webali kweyanika. Ate tugambe ki tulina kwebaza kweyanika kwabadde kweyanika kwa maanyi nnyo okwo.